ekyali ntandikwa sagala bakunyumiriza bunyumiriza kakati nga tandika waliwo okusonga mbere naye nasonze yinje afirimba Busura Raphael ekyali ntandikwa tandika butandisi tulengera emisumaali enyondo bajja juulira okuteekateeka gye bakuba gundi gyali mitono namandaneti ekyali ntandikwa tugenda maaso era nga sagala bakunyumiza bunyumiriza wenamala ogira theni mbateme Kalema Vincent nga next kule kuwali ekyatandika butandisi omusombi akyasomba naleeta ensawo mwe batwalira entumbwe abaagala bamukola ki nakafeero jake nga next kule tugenda bwatumulaba ekyatandika tugenda maaso okyaddirira tuulira miranga ndeka bannange gwatasonyiwa oli lubaale kati bagiyita obusungu bw'omukyala gyetandise egenda maaso mpola mpola enyondo misumaali saawa ya nduulu ne bakwata akaleega ebiwowoolo akawula kabuuyi ku mbirizi ekyatandika tugenda maaso nakafeero Jackie Welfare tutandika butandise tandikwa firimu wetegereze Busura Raphael director of photography eno tulina kugisubwa ntandikwa kifaananyi Sennabulya Umar kakatandikidde mu maka ago maka nno Tata nabo ogenda okujja engoye okuzambala nga tebazigolodde nagandi kati ubeera otya nga engoye tewazigolodde kujjako namugaa gundi gwe saawa bintu ebyo byakuleka niweefula ate omuntu omulebevu mirimu gy'omukyala yenna engoye zange kakati mbu paasi bajazise ekintu ekitali bulungi paasi tebagigulira banneiba kugolola weegendereze olabika olina kyonnoonyaako weegendereze mukazi gwe weerabidde nti nze balo wennakuwasiza waliwo ekirungo kimu ntawanya nkusabule nnyo ate gwe n'otandika okuyi namugaa naye akantu akatono be kati lwaki kakuyombi okukamala kumbe ng'omwami eyagula paasi ye talaba nsonga lwaki egende wa mulirwana ng'ate ye tennagolola ngoye ze ekyo kimunyiiriza ddala kyava jjava wano ekyali ntandikwa tugenda maaso ye Kalema Vincent oligino nemuzi mangu nembiro kati ozimaliriza azikubye dda kati nga tamuleetera engatto munnanga abaami abamu b'omukyalo ogenda mu maka abanga agenza okuweereza obwakabaka olengera engatto yennyini erina jambo gyekuba obukoowu bugiri bubi naye bagiriikiriza wali eri omukyala gwobeera tokimanyi nti n'ogenda kunoonya mirimu gusobola ozigulwa kaakati no mu kaseera kano embeera gye balimu omwami alabika takola era talina bulungi mirimu naye ndagakomewo ngolole engoye weetegereze oluyombo luli ewaka wano munange taata weeraba akaana kasiibula ayina obusungu buyitirivu nnyo ebbanga lyamaze nga takola ayina okera ogenda okunoonya emirimu aginoonya naye alinga oba yanoonya empiso mu ttale byonna bintu bizibu nnyo ewaka wano kati obusungu abumalira ku mukyala takola talina sente nga omanyi abasajja ebiseera ebisinga ekibajjako waya bwavu katuba tuliawo nga wali wazze nga Brenda yono mwana mwala Brenda bannange mbadde nze kulaba kazannyo bakatandise omanyi ebintu by'obuzannyo bino abakyala bibajja ewaabwe eri babba baabwe baba boyfriend gye batabagulira TV bajje babulabire ewaba mulirwana abalina TV kati nga mga jangu tugira tukalaba akazannyo Brenda nga ayitawo Brenda aze kulaba kazannyo yoyo Brenda bule namugane bannayiga omusajja akolera buli kimu kyonna wamala kati nga mugakyo ganze siina bizibu kweni gweyina bizibu ki Brenda buli walaba omukyalo ono baawe yamwagala bayina wa Cap TV bayina paasi wano webazeeyazika be bayina obuzannyo kwegamba ye yamala kumbe naye ayina ebizibu omukazi ono omanyi obeera maka nga buli kimu kyonna kale kiweetaga weekiri naye ng'ate era waliwo ekitagatta buli kaseera waba waliwo ekibulawo toyinza kubeera ng'obulamu buli gundi ku 10 ku 10 kati nga bayingira kulaba kazannyo efirimu egenda maaso mwami ono luvannyuma ennyo atuddeko awo mwami nga paasi tebagizza siweteyo ssebo gyendi oli otya ndi bulungi munaye mbadde nkomezawo paasi
Paasi gikomeza gyali teekayo paasi. Yaleese paasi ng'aleese paasi ate. Yaleese paasi. Bane. Mujebale eyo. Tugezaako ssebo neera tebitambula. Wangi mwana alese paasi. Ono waviirayo. Aleese paasi yagireese. Omwami alengera omwetisi. Omwana ng'aleese paasi bulala. Ogenda okwetegereza kyamisana kyaggulu. Ono omwana ono tebalina oluzzi ku kyaleere. Kati omwami akubyamu obufaananyi awo n'asooka ayita omukyala. Naye kati gwe mukazi gwe. Lwaki wemba siriwako kwa ofuna emikwano gye sitegeera? Golola ku ngoye. N'amugamba munnange mukwano gwange abadde anonye paasi agolole ku ngoye. Oyo omwana oyo ennyambala egyayambala kero yamulaba ng'akyamawo n'abantu banaalowooza batya. Yali teriiwo teyandiyambadde. Kati ogamba singa tetwagula paasi teyandiyambadde. Njagala ku paasi. Omwami yatabuka. Ebinayonooneka ng'ogamba ate kino nakyo tekiriiwo. Kati ng'amugamba agabiriza nnyo ebintu n'ebyonooneka. Ate era otaanisoyi. Kati bakavuddemu lutalo. Okiraba omuntu wanaayogerawo ku kigambo. N'amugamba ekigambo kye njogerako mba nnyagala muneekuuma byange. Saagala mukyalo obeere ng'ogenda maaso n'okulekani obonaabona. Alina buzibu. N'amugamba oli talina buzibu. Omuntu ayambala obubi. N'amugamba omuntu ennyambala etogirengedde. Owulidde? Blenda ayambadde nga bukopo bw'abagenyi. Sola chuka. N'amugamba oyo bw'atyo bw'ayita chuka. N'amugamba mubuulirire. Omuntu atambula ebintu amansa bumyansa amansa buli wamu. N'amugamba kammala okukola bye nkola. Tunayomba edda. Kuba kati gwe nakimanya nti n'okuyomba ewaka wano kiba ku sheddu. Ebintu bibyo sigenda kutunula butunuzi ng'ennyumba yange yonooneka bonoonesa abagenyi bajja wano bekitegeera. Omwana atambula bubi nnyo, buli obugoye ayambala butamutuuka. Gundi mubi. Saagala kugamba mbw ate simanyi omusajja waawe ayomba nnyo. Njogera ku kintu kendaba. Nina bye njagala bitereere. Owulidde? Mukyuseemu mwana ayambala bubi oyo. Munnange oluvannyuma nga tujja erudda nagambe tuli Bukasa. Kale kumbe ekikyala kino ki Brenda kyali kirina we kikolera. Kyalina akaduka ka mobile money n'ebirala. Kati nga kijja okuggulawo. Abantu b'oku Bukasa kwe kibeera kwe kiwangalira bali mu buzibu. Munnange kiggulawo. Kikyajinga amasimu kirina bukyaja buno data cable n'ebirala. Busimu obw'amapeesa. Kati manyi ssebo ng'onookola sente oba ntebe bakasitoma kwe batuula ng'agiteekayo. Maduuka agasinga gabeerako bufoomu obwo. Kati munnange ng'ayingira mu dduuka ng'atandika kukola mirimu gye. Kati kumbe oli omwami eyayombye ennyo nti omwala ono ayambala bubi. Ye yakirabye ng'omwana ono kirabika amannya g'amatuufu yenna mugga kuba atambula kyamisana kyaggulo. Owange wangi tatanaamu njebaleko lyotya ssebo gye ntufukamira naawe. Yajja yeesesa omanye akanaali amenvugo kasooka kusekanga bw'osusa. Ensonga endeese nnyo. Kati munange olowooza nonze ku kyajenga kyaja mbadde nze ku kyajenga ate ku kyajenga. Sinzira ebbanga lyonkola. Namugamba nkulabye ebbanga lyonna ng'onona paasi. Neŋŋamba ononanona paasi. Omanyi omuntu abawo ekikulu ekimuleeta nga kikola kimuleese naye ng'ekyamazima azze kulabika nti yamugwa. Namugamba nali nakugwa ebyaddala. Weetegereze. Brenda ebbanga lyenkulabye. Namugamba Brenda akabanga kenkulabidde Brenda. Sigalangako kyekimu. Namugamba nti ndabikira ddala nti nakyuka. Wankyusakyusa jja. Neŋŋamba kati ate olumu n'olwawo okujja onona paasi neŋŋamba baleero taaginone. Kati mba njagala ojja onone paasi nnyo ntere nkulabeko nnyo era. Kati aba akyayogera ne wabawo kasitoma ajja. Ewa Brenda bagulayo nnyo abaami. Kati bamuyingiriridde mu kigambo abadde akyateera bikoozi. Kati bikoozi bagiyeemu amazzi. Kati kyava akwata bikoozi n'agisetula agizza ebbali. Kati kumbe n'ono naye yazze oggula. Nange buno buddata kebo butera kuba bwa ttaano naye oli Brenda abutunda ebiri lwandabika. Kati abakazi ayinza okulinnyisa omuwendo gw'ebintu. Kaakati nolaba omwana gwe balina ewaka.
Munango omukyala agenda maaso. Akaana kagenda kujja nnyawo. Bali agoge maka gaabwe omukyala ono waawuliridde emirembe. Yenna Kafeero Jackie, original names. Tugenda maaso ate nga kyatandika butandisi. Kati yasooka najjukira omusajja ono engeri yatabuse nagasinza butakyogera. Omanyi omuntu ng'anaakola ekintu n'otamusuubirizaamu. Asooka n'akusika ediyo ekyo bakiyita advance psychology. N'olamanya nti omusajja tayagala bantu kikula kiri. Kati yayombye nnyo Brenda bwe yazze waka ku nnyambala ye. Kyokka bw'agenze okubanga bukya. Omusajja ono yasibidde wa Brenda. Kakati ono alabanga omusajja atagala mikwano gye. Ujinyagwe kati maze okulaba. Ajukira byonna omusajja ono byayomba ebintu ebimuyombya. Ntokola otya okwesonyiwa ebintu ebyo. Ekyamuyombesezza saati ye butagololwa. Ate nga paasi erabika yabadde egenze wa Brenda. Kirabika Brenda tamwagalira ddala. Omusajja ono banneerwa Brenda yamulabako ki? Tamwagala. Ekyo bakiyita advance psychology. Era kyobola abantu babakanira abantu nti awo tasobola kukola ekyo. Kumbe katula kebisebuka akomawo. Kati omwami ono yafaananako nnyina omuze gumu gwa kuyomba kuba ye bambi muyombi. Era buli kaseera olunaku waba tannayomba doozi aba tannagifuneyo olunaku olwo. Buli lunaku akitwala okuba ni doozi. Weetegereze. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Kakati omukyala ng'ajja. Kulikayo mwami. Taata Namu. Namuga taata Namu. Embeera zikyuka lwaki okyuka obwenkaniddeawo. Omanyi omukwano guba gutandika munange waliwo ebintu ebiba bisuubizibwa. Bintu bikyuka. Kintu ekyo lwakuba tekiyigika. Kuba munange bwe balimba jjajjaawo naye bwe bakulimba ate era n'okkiriza. Makya wagenze n'ofuluma. Namuga engeri gye wagenze. Esente zakozesa. N'emmere tewatuwadde ssente z'akameeza. Yala ennuma. Kyokka tuli bayala. Omwana wuuyo obwedda akenenuka endusu nga bwaziwuuta. Gwe. Muleka guliko ekikyamu. Kirabika okutegeerako kwa Munguba. Sikyakola. Gwe tokimanyi nti sikola. Sikeera bulijjo ono ne kugamba ningenda kunoonya mulimu. Tebangoba. Tewamanya nti bangoba. Oba golooza nze bwe ngenda mba ngenze kulya. Nange mba ngenze kusiiba. So namwe musiibeeko. Tulina okuwulira obulumi bw'obutakola ffenna. N'atambula n'adda muli. Ate omanyi abakyala baba bakimanyi nti abaami baliwo okuyiiyiza bo. Kati oba okola oba tokola ye biba tebimukwatako. Kati kumba omwami obutakola bw'alina kyabala. Naye oba awantu awo baateekawo munnyo kikula ki? Owange. Anti omwami ono takola n'ekyokuswama kwasula. Owedda ndi wano. Kirungi. Ate laba wemusisi. Ngenze n'embeera ne ngamba kambere wano oba onooyitawo. Kumba aterengera Katonda bw'akuleeta. Nze mbadde ngamba. Kati ekiriwo munnange. Mbazaffe ziri. Naye ensonga ze nayogerako luli. Ekintu wenna kigamba wakiwulira mu matuugo. Okyali ku ebyo. Namugamba ebyo byokyaliko. Ekituufu. Katuyagala mbere kubiriwa. Kugamba nti ki? Naye nga ndi bubi munnange omukwano gunnuma ebyaddala. kasitoma n'agenda n'ajja ne ngamba. Namugamba nali nkyagamba ebintu bya kasitoma oyo yajja yankola bubi. Nnyo. Naye yannyingirira. Kakati nga nze mubadde mbu. Kati ekintu ekiriwo. Gwe muli wakitutu. Ekintu kye nagamba wakifunamu okutegeera. Gisaali badde buzibu. Namugamba tewali buzibu kwagala. Naye munange nze sitera kwagala basajja bafumbo. Bali kasidi. Ate sema ekyala kino kirina engeri gye kitunulamu entunula yakyo ya kibulenda kino. Omwami ono omufumbo n'ajula okwegaana omukyala eka. Omukyala oyo bazadde be bamunsibako busibi. Namuganzi oyo omukazi bamunsuulira busuulizi. Ekyamazima mpulira nga siina n'awamu we mwagala wadde. Mwagala kuba nali nsankyasa ki. Namugamba omukazi bamunsuulako nga omanyi bino ebyabakazi ne batubeera ewaka batubeerako bubi bazadde be ne bamunsibako simanyi tukuze ku kyalo bandaba nze bansanga nkyasakinga. I was still singing and searching. In fact I was searching for you. Owulidde? Kale ne kisowola ennimi kiringa embuzi eraba ekisula. Kiwulira byonna bye bakigamba biyingira mu bwongo. Naye taata Namu ojja kuleeta obuzibu. Olabika oli mukunsudiya ali mu kuba kapindi. Onusisa akasi.
siyinza kuleka ndi munange nkwogereza bulala bwentyo saagala obeerina olowooze kintu kukuddawo okulowooza bulala ogende maaso n'okuleka n'ebintu biraba nga bwe mbikugamba nga kyenjogera ge mazima kyenjogera kyekituufu naawe oba olaba kama Katonda ate wabireesa saawula Katonda ono badde akayira engeri gyandeereri kiruyiro negamba gwe osaako kale mukwano Katonda ayina engeri maama nnyabo ono kyamusana kyaggulu omwana ono yenna mugga alabika maawe yawulira ng'omusujja gumuluma ekyo bakiyita jango fever kati jango fever awulira nga amukutte kati mwana muwala najja naye omusajja ono ebigambo byayogedde ng'abadde ng'akakasa omanye omuntu bw'ayogera ekigambo ng'akikoppola ng'endebe omanya nti ebigambo ebyo omutima guba gubikuba kama Katonda ate wabireese weetegereze kakati munange nga tekireeta ngoye zaakyo nga kireese engoye ewoonombo bagolole yaleeta engoye bagolole firimu egenda maaso njagala weetegereze kati ssebo mbw ali mukulaba bufirimu buno nga bumanyi obuzannyo bw'olina engejja bukuumira abakyala ku tv okwo ate baba bali mu kusoma mukwano in fact baba basoma nnyo ngeri yakubaagala kati tuba tuli awo omwami ng'akomawo omwami akomyewo oli otyako njende muli mutya leero bigenze bitya bwe bityo tebibadde birungi nnyo tebibadde gyetuli oli otya ebintu bigenze bitya bwe bityo efirimu egenda maaso olowooza nno siirabidde amata kati amata yageerabidde embu ne banne taata naamu alina amaanyi taata naamu matangeerabidde namugamba amata sente ogenda oleete wali eri mbadde njagala ogenda onone ku mata kubanga twetaaga amata mata g'omwana ngeerabidde n'asooka amusimba effite kati kumbe ali mu kumakinga space for him and Brenda owange bole wanje kyebale ne Brenda ono naye alabika yenna masagali gwate okujja abe mu maka g'omusajja omusajja eyakwanye n'osigala ng'ojjoggololeramu kati kumbe kireka kimutegedde wano omanye abakazi bali so tricky ayinza okutega epeesa nga ayagala amanyi oba ebigabo byogera obikakasa kati kumbe noono gwaliko muzibu nnyo kati baatuma maama naamu agenda aleeta amata mukazi wattu maama naamu ne waba abitegedde maama naamu ne waba abitegedde sima kino ekikazi kyantama nze sifaayo gwe gwenjagala nkubuulira ekito owulira Brenda mazima matuufu bulamu bwange ono mbuye bulamu Brenda bamulinyisiza omuteeka ku ddaala ssebe ery'obwakatonda mbuye bulamu bwono kati Brenda bwafa kati kumbe Brenda ebigambo bamugamba byonna bimunyumira bunyumizi biti simwagalanga nako zono omukazi sigwenjagala naye aneesibako namugaa Brenda ekintu kyegamba kyekituufu kati mama namu akomawo ono yanyiiga bunyiizi yanyiiga omwami yanyiiga abadde akyatokota ali ku mutokoto omutokoto aleese amata kati amata ago gamala bulungi kuba ndaba nga amatono omugenyi tanywe Brenda yetanywa mata munange taganywa Brenda anywa bintu birala nnyo banenze ngenze ng'osiibudde mangu tonywedde kyayi nedda nze amata siganywa ono teyalaba omwami nga bamutemyako kanteekeko kyayi w'omwana mukazi gwe naye gwe kiki kyendi kugamba n'owuli oba oliwulira ddi wulira kugamba omuntu simwagala wano gwera buli kaseera n'asigala nga neera n'ayomba
Brenda koze. Ne Brenda kichakoze. Ati omuntu ayambala obubi atero. Oyo omuntu kunyambala embwa abatamwagala naye akasajja kano kalina amagezi. Chuka katuna. Biyo byenagama. Okimanyi omukazi asobola kukisuubiriza muntu omusajja amuyitamu. Ndiko kwambala obukete. Mkyalo oli wa bukete. Birungi muma. Ayambala nnyo obukete. Nso omukazi simwagala yaddala. Yamugamba saagala mukazi oyo yagalagaana. Osigala omuleeta. Wakamuleeta omuleeta buli kaseera obeera omukomyawo. Ebintu ebifaanagano bwe bityo. Kati yamuganza omuwala simulaba mu mitawaana. Kakati akeera mukyala agambye omuwala tamulaba mu mitawaana. Ogenda kigalawo ne maama. Akaana kamwagala nnyo kaba kaagala ssebo omuwerekera okugenda okukola. Kati akagamba gwe oli wa kusigala ano ne maama wo tolina gy'olaga. Kati ng'akagamba genda ondeetera essimu mbadde ngyerabidde. Akeera kunoonya mirimu naye nga tonayo ssebo eginoonyeza emirimu lwakuba tennasasulwa oba lwakuba teginnalabika. Waliwo engato eraajanira nti baneemundeke kimuntambuza kimala naye nga kagitambuza agagwosaaga. Okyayinayo mileage. Ngobadde otya. Efirimu egenda maaso. Kakati batulya ogenda okweregereza. Ngobadde otya. Bamutereeza agaana kumbe Brenda ze. Twagala mukwatako kati kumbe agala kulaga Brenda ndinzo none wankwatako mpulira bubi. Kati asiibula agenda kunoonya mirimu. Kumbe amaaso lengera. Kakati maama naamu. Wulira. Obugoye bwange obunyanulirako ng'enkubezi. Naye olengera ekikwala kino bwe kifuula maama naamu awusigaalo. Anti abasajja bw'oba okwana omukazi omulala n'omugamba nga bw'otayagala mukazi wo kiba kirina okuyisa mukazi wo amaaso. Sebo kimugambye akyanulire ku ngoye kiina gye kiraze. Kati sebo kyakwata kubo lyerimu ate onomanya otya ndi oli gyakute n'ono gy'alaga. Wabula dunia si ndiyo mchezo. Kama umeleta matatizo yako kati nga tebajja eno bali kyokka bwadde eri ayomba nnyo nga bw'atayagala mukazi ono. Kumbe obugoye bw'ayambala buno obumansula bwe bumukolera. Njagala weetegereze. Nkubuulire mwana we. Linda nkubuulire otulo abuze nze. Kati nga tamugaani otulo amubuze. Omanye okukuta obukukusi mu buliri. Omukazi yatuuse n'okugamba yono omusajja oba abadde ki? Ngolondooze. Obwedda mbu teyeebaka. Mukwano na flow. Kati mbu ng'awulira omukwano gumuli bubi. Ebizibu biri mu nsi eno wali obirabye? Ebiromo n'engamba bannange. N'engamba bakati kye ngenda okukola. Mwana gweze nkubuulire gwe biwe. Kati kumbe n'ono naye agamba mbu naye teyeebase. Kulungutanya mu buliri. Naye teyeebase. Bwe buti naye nabutambudde ne mbutambula ng'akulowooza we. Obwedda ali mu buliri akulunguta na Brenda. Okunkubira akasimu. Naye kati nga lwaki tonkubira akasimu? Ng'ayina mukazi we mbuliri yeebase. N'engamba waayi ng'akasimu nnyinza okkakuba nti nga bakuli busy. Otagikwata. N'engamba nnyinza okukubira n'otakwata. Ate omukazi bw'akubira essimu n'otokatwa kyongera muluma. Nze kati Sebo ali mu kadduuka ka Brenda bali mu mboozi. ze waka. Nze nkubuulira kati gwe bulamu bwa. N'amugamba omukazi olinze mulabanga ntuumu kati. Entuumu saawe na gye ngenda okuyoola nkanyuga ekkasasiro. Kati mpulira gwaliwo. Wabula mpulira neeyongedde okwagala. Kyangenzesa kirabula. Tuba tuli awo. Brenda oli bulungi. Brenda kiri kitya? Abakazi b'emmere. Bulungi. Kati abakazi b'emmere. Bayetere ku mmere. Munaalya. Kwano leeta. Nja kulya leeta. Sowaani bbiri. Leeta essowaani bbiri. Ndereko ne kacaayi. Wulira. Nedda. Sinywa caayi. Bampeeyo giraasi za juice bbiri. Yameka. Puresi z'emmere bbiri. Bamutwalo giraasi za juice 14. Bebi banga ya mutwalo. Kale kandeete bamaale. Naye bannange taata Naamu. Ali eno bali mu kulya bulamu abeeka Naamu alina okuvayo nga tabalekedde za kulya. Firimu egenda maaso. Munnange mukyala ali waka ng'omukyala ali mu kulongoosa alina byalongoosalongoosa. Sister asalso. Ogenda okwetegereza
nga muganda we tajja waliwo muganda wazze kati nga mugamba ki ekikundeeseza ku supiidi ey'ekizungiriza amuleese kapaalo okudda eno omwami bali wa Brenda bali mu kulya masavu bali mu kulya wano banyumirwa baleese akatunda omwami yagamba takola ennaku atabambi ono n'amanya yafunye kwata webale neyanzeege kati balina kunywa nga abaagalana twala nange ntwale akakomoko kampi esanze nange baba no kyekyo namugamba akatunda malembe akatunda malembe kali so massive magida nauno namunywesaako omanya bakakola awula ekyala kino bannange kigenda kutambuza tata namu bubi kirengere ngereddeko naye anotumwato kwa tabu tata namu tata namu mutata namu alimu amasanyalaze sebo tata namu olwamukwatako kwako nkuliseeko guwasoose kati lekanze mba nsooka lekanze mba nsooka nawe kati batandise byakuweriisa kwata nkuliseeko nendyayo katata namu bamuliira mu mutima bannange kwata gwe nkuliise ogenda okunkokonya yamuga kwata nkuliise nsonyiwa sigenderedde naye kwata nkuliise najja amuliise ulira wenfa awulira afuwa obuzibu buva ku ki naye olaba omwami wange tuwadde tukwatagana bulungi nga tetulina buzibu naye okuva omulimu katugenda okudda mama namu n'ekyuka munnange ali ne muganda we kati muganda we bali mu kwogeramu n'ekitongole kyaleeta amasannyalaze ku kizinga kati bagenda ne bamuwa omulimu gwo kati nga mugamu ne ku kizinga Bukasa kwe tuli omwami yali mu kitongole ekigaba amasannyalaze bizinga ebyo bibeerako kwegamba genereeta ez'amaanyi naye ejjanga kampani era nga munnange genereeta eyo nga boolaba abantu bakola ku lukalu n'eri babeera n'abaawumeme abagatambuza ey'omukulu kati mu kampuni eyo ssebo mwe yali akola era n'akuwoma kati n'amugana naye ebintu byali byatabuukamuuko enguza omwami ne bamugoba abanno n'olireddawo eno Uganda yaffe togimanyi nti buli kimu kitambulira ku nguzi kati awuli yagala kugulirira omwami bamuzze ku mulimu mukifu gwe waayo ssente ebintu bikwanguyira kati agala omwami amutereze kubanga kiyategedde omwami obusungu bw'alina ewaka bulabika buva ku butakola nagambye ng'oyagala okulaba ku busungu bw'omusajja abe nga talinaamu kasente ensi emutama n'abamwetoolodde awo awulira nga tayagala nakunyumya kati ogenda kukola otya sisita kati ki ekiddako mama yali yagaana omusajja oyo ng'amugaana naye omusajja baali bamugaana ewaka kati otandise kaaba ojja onnyambe namugaa kye ekyakumpisizza ndabe ng'onoonya engeri gy'oyinza okuba nga onnyambako engeri gye kiri nti ku mulimu munnange omulimu bamutambuza baganya omugumuwa naye emirimu giba jaggulirira kati omukyala ayagala sisita we amufunire kasente agenda agulirira omulimu ina akasente ke yansuubizaayo awo naye nga si kangi
katonotono mitwalo nga 10 naye kansoke ngende malo mulaba waba akampadde ngenda kutetenkanyizayo kaleeti kakati okaweeyo ono ng'amusuubiza agenda kumuyamba nja kuba nyambidde dda n'amugamba wonookola ekyo ogenda kuba onkoledde yamugamba ajja kuba amukoledde feesi yabadde ki kati yono yabadde ki omwana kati nga omanya abaana balwala olusolosolo balya buli kimu ekiri awo ba yalidde biwojjolo situmanyi ali awo olusu lwatandise okufaamu kati gwe bafiiririra okwewolera ssente bannanga omukazi nga yagadde aba yagadde naye ate ekibi kwe kwagala omuntu ali ku bibye amuyinamu n'abaana ali eno alina Brenda yakyusizza olutambi mukazi w'omutya wetwandituuse omukazi otya wabwere bagambye oli katonda n'ozowulira ate Brenda ono alina amagezi buli kaseera aba kukoona ebigambo ebikwongera okula awulire eddala oba oli ku isaidi ye embuka kati oyingiza nzijeyoko jangu sebo ne kimuyita tuggalawo na namuga ngenda kujja nkusange naye tuggalawo ko kyoni kale kati nga kimusiibula nange ekyana kino gwe ojja kundaba kati nga akwata kubo ng'ayitawo munange nga tugenda okudda ewaka ng'ono atuuka yasanga mulamu waasiibula kwe kufukamira amubuuze basiibye otya kyokka nno jjukira tamwagala noono naye yazangamu bebamu yakoowa kati ate ono amugamba jjukira agambe muganda omusajja oba ali bamugaana kati ebyo byonna byebikolwa ebyongera okukyayisa omusajja ono kati kumbe ne gwe baliko neetafayo ne bamukyawa aye teyafunye ekimyula namubuuza tanzira namugamba omusajja nga mukikinga ali mu kkabyo jjerere namugamba kyekyo bwatyo bwali tutya ng'amugamba naye nkulabeeko kyenkulabeko kimala keŋŋende nange nsinkane omwami takomawo eka nga siriiwo ono ali munda baleeta emmere alyeko omukyala afuba nnyo okulanga obufumbo bwabwe bubeerawo badde nkuleetedde ku mmere munanga akamere kaakano lyako mukwano munanga oddemu kumaanyi akimanya ebirowoozo alina bingi ogenda okwetegereza nga emmere gye baleese ku mazzi munange kankuleete n'amazzi omanyi akawunga bw'okateekamu amazzi kagonda gasiya sijja kati nkulabikidde nga mpunu oleko nfumbire eyo emmere yabali obubi kyokka tata ne baneetaata naamu era naffe tuli bubi weerabidde ndi wavudde ewaka tewaleseewo kasente kammere nange nenjiyanga omuntu siriako kati nange nayiyiza ng'omuntu erimuka ekikyamu oba oli mutumba waafu ng'amugane ku bigambo byenjogera olayika totegeera butegeezi kati mbuulira gwe kennyini gwa kizibu oba oli mudoma budoma oli mudoma n'oli omudoma esimu neevuga amubuuzizza oli mudoma oba oli musiru nkwesonyiwe kale esimu bwevuga owange kale ngendayitirayooko kale wulira omusajja wulira omusajja ndeka kulimba naawe mbwolwo ngambe ntya ngenda kujjayoka twale eri wano seba abeera amwenya bwe babanga essimu gy'aliko kale gwayogera naye yamuwa kamwenyo naye y'omukazi yamukola kyewaka gwatawaka simayiro wulira mukazi wattu kali nga mbuuza naye taata naamu oyo gwobadde oyogera naye yaani ombuuzi olimu amagezi gwendi naye ku simu bikwatako ombuuzabuuza wano wa nnyoko mbuzanga esimu yange saagala kubanga ombuuliriza buuliriza ebitakwatako genda gasiya neeri manya naawe eyo sigikwatako
Ombuuza byange. Nedda just njogeddeko bwogezi. Mbadde neebuuza omuntu akusanyusa, nze atakusanyusa, oyo yakusanyusa akikola atya? Brenda! Wangi? Kati nga tudde ewa Buule. Wasizote Brenda? Kati kumbe Brenda? Leero ng'oli bulala. Omwana gwe nazuukuse edda byenkola ebya. Obwedda nina byenkola. Kati obwedda yeebaseemu. Simanyi wakyazizza. Olwaleero yeebase nnyo alabika alina omugenyi. Gampa n'ebbaafu. Leeta gwe ebbaafu. Mbadde njagala nakoza oba yina kugizza. Badde ogenda koza. Ebintu bino si bye by'okweyazika amabaafu. Gwe naali naawe. Twale naawe. Naye bw'okukuba maanaamu. Nze si bye yakoleza mwana gwe. Era bulungi. Kumbe Brenda. Kigenze. Kisimanyi kiddusi. Kigenze. Omukazi bamuyita Nakki. Kikinde ubi kintu ki. Zambi banange. Bulidde mu mutima gumpite mugazi nagwo ntutuka kuti. Mbadde manyi kakiyingire. Ngamuga mukwano. Kulikayo. Kati kulikayoko. Okukulikawa. Kale kyengeza kugamba. Kyentegeeza. Namukuba akama. Ngamba ku lusozi gamba lagala. Bulenda. Ekyo badde nakitegedde dda. Weebale. Bulenda. Sebo n'okulisaayo kiri awo. Senga omanyi kyowumi mu nsi. Era sengaawo njagala mulabeko mwebaze. Kati mbu sebo ayagala kwebaza senga waakyo. Yakola omulimu gwa ttendo nnyo. Yasinga mukazi. Namuga atwala erinze sina kyensinga mukyalawo. Ate banaye kimanyi okutega obunyeebwa. Kimusuna amapeesa ne kimusuna amapeesa. Kimusuna amapeesa kimuli bubi. Yamugamba oli omukazi omulamwa temuli. Munanga ali awo muwowongola atyo. Mukazi ali awo tategerekeka muwowongola fuulu muzibuzibu. Munange mukazi watwali eno. Kale no abasajja ogendako ebbali kiryoke oba naye ate omukyalo weewakuba ne mujja mu mboozi n'oli gye mulaze ze nsuubirawo ekyandibadde newankubadde nekiri kyokola si kyekituufu ennyo. Kaakati aba ali wano nga waliwo ali ku ssimu ng'ajja agikwate agenda okwetegereza nga sisita we. Kati nga akasente bakaweereza ono omulenzi yakaleese teyabadde amusabye ono yakaleese bambi. N'amugamba ekyo kyonkoledde kisufu nnyo kamala era nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala. N'amugamba ndowooza buli kimu kiwedde. Munnange akasente kampadde yamugambye nfunire emitwalo 10 ngende ku mulimu nguliririre omwami wange basobole okulabikani bamuzza ku mulimu. Kale nno nga yeebaza n'amuganda olina gyenzira olwo nalabika yebba wa muganda we. Munnange ye nno bano batetenkanya olwo nno yennyini akasente yakatudde mulamu yebba wa sisita we oli gwe yasaba akasente. Bannange kimalamu amaanyi nnyo okubanga gwe omukyalo omuwala omukulu ate osaba mutoowo. Katugenda okudda essebo ennaku zino omwami ono yatuula mu dduuka. Yatuula mu dduuka. Tugenda maaso. Maama nnyaba ekikazi kiikyo. Kiiki ekikazi? Ekikazi obulambugamba ki bulungi posa kati abadde abasanze kakati kati ng'amugamba akasente kano kansindikire ku simu ya taata Naamu.
kali kumbe tata namu ali wano essimu webagisindikako ejja kukola message kati guno gwali gugezi nga gumugamba siinako float naye mpe namba ya tata namu ngenda kubanga mukubira mutereka akasente nga afunye float kati nga mbuza bujoto ina namba ya tata namu kuinga ate bulijjo njagazaaki kumbe tata namu ali wansi awo katonda yandibadde mulungi ng'ali mwaka kululu oba n'ayasimula nojja olaba embaga nyamba mwanguyizeeko kale bana nja kuteerako lanateerako float tolwawo beera bulungi kale mukwano bye bana ekyebuzaabuza vaayo kivuddeyo kigenze situka naawe kikazi kigenze kakati abadde abatagalaje abadde tasobola nabula mwebatuusiza busiruwe mwebatuusiza kikazi nekijja wano ku mobile money yange tukusindikira se olidde kino kati nezo nazo zikuwadde zongere mu bizinesi ekulakula wulira omukazi wulira omusajja kolaki emitwalo 10 gye babadde bamuleetedde aguliririre agiwadde ono maseduwe fetunadda kuoli mukazi naye alinga efirimu egenda maaso weetegereze omuntu nesibako olinganga bakundozerako naabana baba walinanga omwami ono yeeyagadde kaakati munange ng'akwata ekkubo ng'ajja akomyewo waka abejjagala olubejjagala ate ennaku zino Brenda kyamukola kikoleka kati nno leero teyayingira omanyi omuntu okubanga okomayo waka nga n'okuyingira wula toyagala kuyingira awulira nga ebyokuyingira tayagala soko mpa amazzi g'okunywa ng'amugamba mpe ku mazzi g'okunywa amazzi ngenda gakuwa nasooka onziremu okuddamu akyata wulira omuntu waba tayagala kuddamu kitegeeza aba tayagala wuliriza naye omuntu gwe babadde baweereza akasente naaba nga teyeebazizza jabakozeeko ku mulimu n'agamba nti nabadde mbuuzo oba abasajja babakozeeko mukazi gwe naye waaye sinnategeerako nti wabadde ompa ssente ezo nti nabadde nnina okudda nkunnyonnyole nti ku mulimu gye ŋŋeeze bitambudde bitya tegeddeko kweyinza naye bannanga omwami ono atabuse bamuyita Kalema Vincent alemye bulemi byatambudde bitya enkya wemba ŋŋenda naawe zambali tugende ffenna bakunnyonnyole engeri gye byatambudde yakyusa mu njogera takyalina kawoowo omukyala ayogera naye abogoka bubogosi era mukazi otunalabika okuba nembeera emusobedde omwami gwe yayagala ennyo n'omukuma nga amufaako kumbe ayagala mutamya mbeera omutima nti guli wa Brenda kale tuddako ku bannaffe abalabika okuba ne bebakola ku kyokusapurayinga amasannyalaze ku kizinga baleeta genereeta yino bwaguuga kati genereeta erabika yekyanze genereeta sebo ziba nnene zino ebanga transforma amasannyalaze gegaba mubanga abalina ka transforma ku kyalo era kaba sapurayinga kwegamba eki ekizinga kiramba kyafamu ati kati fulaga erina kuva ku lukalu okujja wano kati ate nebwe yalingiyo nenyini kakati waliwo ebintu ebyakyankalana mu genereeta eno era kyova olaba n'abakozi abasinga abaali bakola ki baagobwa ye manager kati balina okulabika ni bazzaawo omulimu kubanga munange awatali kuba n'ekyuma kikola ebintu ebiba birungi tuba tuli awo ng'omukyalo onajja ngamugamu naye nkwagalamu bangambye yegwe manager yenze kenyini yenze nze manager wawa kati ng'asooka mugamba story kyate naye ninamuko obuzibuzi kati ng'amuganiramu akazibu akankutte kati njagala onyambemu ono agenda okumwetegereza naye waayina kulabawa ogenda okweregereza muwonge kali kumbe muwonge ye manager ow'amasannyalaze agasapurayingibwa ku kizinga kati baali basoma bonna wabula baddaage waze ku kizinga kati nga muga bulijjo ku kizinga kwoli
Naze kakala ya mwene kamp. Namugamba munange nze manager wa company eno bintu byali byekyanga. Kati bageza kwagala kubizaawo. Kati omukyalo ono okumanya ino obuvumu buyitirivu nnyo. Omwami we yawogedde naye n'amuddamu mu ngeri ey'ekkabyo nga musunguwavu. N'asala wajja alabe manager kennyini. Mwe bali muko. Mwala mumu gumu talina walaga. Kali aja. Kati ngamuga. Muki. Kiki ekigenda maaso? Manager. Ngamugamba ekiriwo. Wangu naye. Nze embeera gye ndimu si mulungi. Mwami yaliko obuzibu. Mwene kampuni. Omwami wange yali akolera mmwe. N'omwami wange ne bamugoba. Munnange n'agobebwa. Kati embeera yonna atya? Embeera n'ekyankalana tetukwatagana nga omanya abantu abatalina mirimu. Omusabeza sabbuuni n'ayomba buyombi. Bawo bali bamujana. Kati nga mbuuza bawo amanya gani? Eddala yani kuba bweddankebera mu fayiro. Nsubuga Sam. Ogenda okweregereza omwami baali bamuyita Nsubuga. Mukisa. Katonda wattu. Kati ate manager yasanyuka nnyo. N'amugamba bulijjo nnoonya Nsubuga. Nsubuga Sam. Nsubuga Samwiri bulijjo munoonya. Bemakanika abaali bategeerawo n'ekintu wano. N'amugamba Nsubuga y'omukwaba baali bategeera ennyo generator. Be baali bategeera ebintu wano. Era bulijjo amunoonya nga ayagala kumuzza. Mukama Katonda webale. Kati ono yasanyuka nnyo. Omanyi okubanga oyagala okuyiyiza omuntu kumbe ate n'eri bulijjo gy'oyagala omuyiyiza bamunoonya. N'amugamba sooka ombuli Ensubuga omuyita otya? Nkuwa namba. Kati nga mugamba sooka ompe nnamba. Nteera mu namba yase. Ng'amugamba teekamu. Ye baawo. Ye baawo wange. Bannange. Baabo. Oba ngenda muyita kuba madde muleseeyo ewaka. Owaaye lwaki okakukira ekikopo ky'amata nga ngenda leeta ebidomola bwemumiikiriza. Kati yamugamba tayita. Abadde agala agenda aleete muleete okukola atandikirewo. Bino byonna omukyala afuba bambi ayagala labe ng'embeera ekyuka ewaka. Kumbe tugenda okudda erudda oluvannyuma. Agakuwa abantu batalina makulu budde. Kati yabuuza Brenda ng'abuuze kwenti munange nze abantu abatalina makulu kikyabawa mbudde. Naye owulira Brenda enjogera bw'ekyuse tunulira. Bayina eŋŋambo. Namugamba kituufu si kirungi kuba abantu batalina makulu budde kuba bayina eŋŋambo. Kikyo mumya. Kati ono tamanyi nti agamba ye. Kyaye kubanga n'engoye mu nnyumba temukyali. Mulira. Kati ngamugamba okimanyi omusajja yeetika engoye n'agenda nazo. Kati nolaba mwana gwe. Ngamugamba mbu waliwo malaya yamubba. Namugamba naye omanyi ekiriwo. Oyo gw'oyita malaya yabba mukazi wo baawo ayinza okuba nga baawo kwafiira. Namugamba temuddamu kuyita bantu bamalaaya. Kimanyi ne paasi mu nnyumba teri. Kakati buli kimu ebisinga yabitutte. Kumbe buli wano n'ebintu paasi biki byonna atwala waani wa Brenda. Kati ngajja ng'amugwako munnange ono amutunulira nga atayagala kumanya. Efirimu egenda maaso. Katugenda okudda erudda manager akuba essimu. Ono aba ali wano ng'essimu evuga kwe kufulumamu. Kama Katonda. Halo? Wangi? Sebo oli otya sebo? Sebo oli otya? Kyendi oli otya? Yendi. Nje baleko. Ngamugamba bigenda bitya? Njogera kuno mukulu Nsubuga. Kansubire ndi ne mwami Nsubuga. Yense yennyini. Ngamuganze gwogera naye. Simu. Ye mukulu Muwonge manager wa kampuni. Namuganza akubidde simu nze Muwonge. Mukulu Muwonge yagenze otuuka ku mirimu nga yeetaaga abakozi. Nagenze olaba nga mu kitabo gwe mukozi wayo singa okola obulungi. Namugamba nakabedde kugamba details zonna eziri wano. Olabika wali okola bulungi. Njagalira ddala mu kusookera ddala. Namugamba ne ngamba gwe olina okujja obe ng'onkolera buli kimu. Eyanziza ssebo. Ssebo nga neeyanze. Ssebo ndi mwetafuta nzija kati. Si kati ogenda kujja enkya ku ofiisi. Webale nnyo webalire ddala taata. Mukama akuwa omukisa. Munnange bamuyitadde ku mulimu. Njagala kati omusaala gwo ngenda gukubisa emirundi ebiri. Bannange bamwongeza n'omusaala. Ozi ku ofiisi ogenda kunsiŋŋaana tukola. Bamuyise ku mulimu akomewo akole. Kati yasanyuka nnyo. Addiziddwa ku mulimu. Kale kumbe omukazi kyabadde afuba.
omwami bw'anaddamu kuluba oli awo essanyu linadda eka yeeyagala nnyo yenna yalowooza ni mukisa gw'alina omungi kumbe omukazi yafaabinye omusajja ono atera abe naki n'omukisa ogwo weetegereze tugenda maaso kati kasimayiro kajja kati isimu yange ombuuzako ki esimu yange saggaana okugimbuuzaako kati kumbe onaadaala kumanya bakasimayiro akazze omulimu gwe gukomyewo kumbe omusajja akyali mutaamu namugani katata namu kiki ekyakukyusa kiki ekyatabuka naye waawo agenda obukyamu naye mukazi gwe yagala tandika kumanya namugamba kirabika akamanyiiro kokongeza simu yange otandika kimbuuza buli kimu ombuuzabuuza ombuuliriza kino ombuuliriza kiri toddamu kunkumbuuza kyagala nnyo bintu byakumbuuza ebyokumbuuza lekere awo owulidde ne lwaki oyombayomba nnyo tosalakola kino ate toddamu kumbuuza tombuuza kino tombuuza kiri kali nga birawo oluyiga si ya buloolo gwe yatuga mutuge tetwasibira waabwe yamukuba omugongo gwonna n'amubaalaala yamukuba efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kati omukazi yagala musooke mumpemu akadakiika empi zino zirabika zirina kwe ziva akomawo ewaka kati kumbe ke yagenze ono yamuwadde chance n'okudda ewaka n'atandika okujjira ddala ewaka njagala weetegereze njagala weetegereze ekyaddirira kye kino kutegeka misumaali ndowooza omusalaba guba agukoze dda omusalaba kubanga ekiddako ogenda wulira omusalaba maama nnyabo ekyaddirira musalaba buli kimu ne kireetebwa kati ababadde beebase kuwalula kyekyaddirira bannange okwagala si kubi naye omutima bw'oba ogutwala guwereekerezeeko obwongo ekintu kino osobola okukibalansinga weetegereze njagala weetegereze omukwano gwaleese endijjo endigito omukwano gwaleese endigito kakati nabadde engulu baali bakubyeko oluyi lwabunira bannange efirimu egenda maaso njagala weetegereze njagala weetegereze sirika sereka eyabadda aboggola katakyabogola
Mama nyabo ne bamusika akalevu omanyi alina akalevu kalinga enkuuna y'enkumbi kati bakasika bakakabba bukabbi ne bamukabba kati emiwunyo gizze emiwunyo gigino gizze wetegereze mama nyabo Sandura simanyi Brenda amatama amusika oluyindo luno oba bwowayeruka kitegeeza kutumanyirira basajja bwoyeruka kitegeeza kutumanyirira basajja wetegereze firimu egenda maaso kwata oluyi tereera mu layini mama ebintu si byangu ebintu si byangu byongedde okuzibuwala wetegereze wetegereze omukazi ayongedde kutabuka jagalidde omusajja oli wano ba amatama gano kwato Bulenda zonna enseko ze yaseka agenda zikaaba leero obuzito bwe bumu obuzito bw'enseko bugenda okwenkanakana obuzito bw'emiranga wetegereze kati nyondo efirimu egenda maaso wetegereze kati nyondo jiunye jimeunyaka emiwunyo jijino emiwunyo jijino mukazi ayongedde kutabuka bya alo we mama ne wosita ne wo ayagala kabuyi ayino obuyubuluze ennyindo kutwala amatu buli kimu yaze yetegese emisumaali yaleese yinki mmeka zino nalabika oba yafunayo malaaya ebigambo najjukira omuwala ono bye yayogera nti oba omwami yafuna malaaya sebo omuwala ono Brenda n'amugamba nti okimanyi nti omusajja oyo bw'abanga alina omumalaaya nga bw'omuyita ayinza okuba kwafiira ku malaaya oyo ate sebo toyita bantu malaaya nokibuuza nga kibuze kumbe kyali kitandise owulira ebbubamu kyo ne kimugamba nze ebitalina makulu sibiwabudde Yoko malaya wange jayagala Brenda kamu kusinga Malaya kwa wange jayagala kakati wekibanga gwe mukazi bange gwe yasalawo okwagala era nze yansuula lwakuba gwe wooli kale yalinga mukwano gwe yamwagala nnyo era buli kaseera ng'alowooza mukwano bwempi kwongere gasiya ata n'olulala weesiruwaza yakikuba efirimu egenda maaso njagala olabe
Banange kakati omukazi akyuse ekintu akitutte ku level ndala takyagala kamanyiiro akoye era awulira takyagala ddala akoye ddala kati gwe nkolere ki kumbeera yonna nakwata ekibaawo ensonga lwaki tubadde tuli akawunga kumbe bulijjo bali akawunga nga sente batwala wa Brenda mukene kale alimu ekiriisa naye waaba wabuli lunaku atama kyokuteesa ne kuba tekukyaliwo nasalewokozaso mukwano gwange yayagala mukwano gwe kolere ki kukolera ki ddala gwe yabuuza ekyomukolera mumbeera embi nenjiyagenjiyisa oba mukezi abadde ng'afuba mukazi wattu ng'amanyi alwanirira musajja we ng'amanyi alwanirira bufumbo ate nomunanga ekyewunyisa abakyala bano baba bava ewaabwe famire esooka bagamba omusajja oyo tewandigenze naye bw'omala otuuka gy'otuuse n'olaba n'omanya abe wamwe baali batuufu mweyambala bubi omuvumirira kati emikwano gino oluusi weegendereza batono nnyo balogwa jjo kwana n'agaana musajja gwe nkukolera ki yasooka n'amusaako akaba omusajja tebamuwogodde akaba akaba kali ku ttaka Anange olumwa bulijjo naawe bamukubye akaba naye akaba ssebo yalina kagumu akaba kaali kagumuko kwata omwami ono bulijjo akaba gwe bamuli bubi mukazi we gwe yazanyirako yamutabukidde musirike bamukubye ekibaawo ku luba luno naye seba alina oluba olugumu alabika adanye enkolongo kati oluba lwaguma lulinga oluseemu obuuma tereera efirimu egenda maaso tereera omanyi babakawolumwa kati naawe owulira muli obulumi bukuli bubi owulira muli obulumi bukuluma omuwulire olumwa oba tolumwa kati naawe owulira ofwa nze saali mwana wa muntu wali okubaye awulira afwa awulira tateredde mukazi wattu awulira afa bantu mwe mwankola ekizibu mujje wano mwe mwandeetera okuwulira obubi kwonna okuwulira obubi kwennawulira tereera kati ng'atuula ono yamutunuulira ojja kuwulira kikoddeko kyayi kati tugenda okudda eno omuzzukulu no bamulekedde nnyina maama yakutte kubo n'agenda muwala waabwe kati beebuuza naye oba ali luddawa kumbe kye yasanze ewaka kyamuleetedde okufuuka ensolo akyalina baatutte mu disciplinary committee akyaba disciplininga bakyabawa discipline n'asooka gy'essimu n'ajjayo essimu n'akuba essimu yagikubawa kati kumbe yagikubira maama we maama aba ali wano
Mama abali wano nga akasimu tekavuga. Kati bamukubira akasimu. Yankubidde nno yennyini. Honywe mama munange. Mama ndabirira omuzukulu oyo mwanange. Kati ate obadde ki? Namuganze n'omwami wange obulamu bukome wano. Mama omwana wange omundabiriririre. Kyoba okola sina kirala kye ngenda kugamba. Ndabiririre omwana wange. Efilimu egenda maaso. Nakuba ku polisi. Omanyi omuntu kakati yakuba esimu ku polisi n'abaga banne nzise abantu babiri. Ono agenda okulya obumutambula mu bigere. Nzise omwami wange ne malaya gwe musanze naye nga bakyasa. Bamanya bawedde. Wowe munange. Omanyi omuntu okulipotinga ku polisi nti nzise babiri nga bagenda okutta bawulira waliwo ebyambe bibaga kabuyi. Nasooka aleeta atere atandike asidi ne kasidi wekali ogenda kulira amatama egasaanuuka ng'ebyovu wano. Omukazi yasibye lo baneemuwulira bulijjo nti ogundi bamwiridde asidi naye siba abantu ne batateekamu buleeki mu bye bakola mujja kukiwulira. Bagamba nti maama Naamu yasibwa oluvannyuma lw'okuyiira Brenda ne taata Naamu asidi era ne bafiirawo. Kale nno firimu yateekebwateekebwa Busulwa Raphael. Abadde Namandaneti nga Brenda, taata Naamu nga Kalema Vincent, maama Naamu nga Kafeero Jackie. Copyright Sigals Reserved eri Bumala Films.